N'okimanya abantu aji baliko ekyamu abantu baawaawo. Naye nze kye ŋŋamba n'amasomero bannaayi bannange nammwe muli bazadde wakubadde osomesa bane mukendeeze okulambula. Ye aji. Nedda kisuse. Nedda. Okulambula. Okulambula kwenkana okusoma. Aji ennyonyi yange yasooka. Yali ya ssomero. Weebale bambi. Mu primary. Ne batulambuza. Waziri Nyammeka. Waziri Nyammeka. Twaganye tulambula ebweru. Anti ne wali Nyammeka. Kati saba bagamba ngati buli mwezi genda bweru kulambula. Si buli ttaamu. Naye kati essomero bakola buli mwaka. Mu mwaka okulambula kwagala olunaku walu. Nedda aji. Ati buli kiraasi eba n'okulambula kwayo. Bayinza okugamba aba P4 tugenda Dubai. Ne bagamba aba P5 ebyo byogere bitasoboka ebyammwe. Ndi mu kulambula kuno okw'abazadde aba bulijjo. Okwo tekwali kulambula. Mu ebyo byammwe munnange. Muwoza oba omugaati gwa bbeeyi mulye keeke ebyo kati oli ku byammwe. Naye okulambula kuno okwa bulijjo. Bannange. Ate omanya nga abasomero bazibu nnyo. Basooka kukana za kulambula. Ne bakuwa omwana ne kakaabamu awo. Soma bakoma kati zikwata. Bakola bati. Kyebakola maama wange. Hello? Is this Shalome's parent? How are you, mama? Munange, we have a trip. I told you. But his son with Shalom was not paid. Atobera. Muna yekayeka atannaba sasula. Bonna basasudde bonna. Tukoma zikwata ncha. Ne mune Shalom oba wakati omulowooza. Uune tokaba. Yogera ne mami. Kati ate obeera wakamala okuwa bagenza okulambula ne badda batira genda lwakutaano kumaca okusimbula kuno okulambula kwa bulijjo okwana mu Uganda ku Monday ne bamugoba fees basooka kulambula kumala kuggwa kati awo gamba otya mpenaza school fees ng'omwana alambudde bamanyi wano baba n'abanja fees tojja sasaseza trip ojja kugamba kanfe ku fees zinasome basooka kulambula ne kuggwa ne bamugoba fees kati aje ani afuna musezo okulambula ezo abasomesa mulimu bwana obusanga wano nga buli mu kwetoola bulanga awo omanyi wano ebalitane bwetoola olubiri n'ennyanja ya Kabaka banasi gudwaji emitwalo 10 manya alambula olubiri kati nzuno sijendiko yina ani andeesi yino sente za trip zitabudde haji kapo kati nze yino ndi mugiraba ennyanja ya Kabaka. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539, WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael Wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lwoyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalurabe King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda Communications Commission UCC ekutusaka takulaba kunyoma olwokwagala okugatta
kwata omutino ku music waffe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digital old is gold bakabikabi abagikuba nga 3 mu July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Luyima, Miss Sarah Saga Mwenge, Takubirizi, Wile Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebare, Gerard Kiwewa, Jigiri, Kasiwa Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, Atakula Bakunyoma, Okuyinga shinze mtwalo 10 VIP mtwala biyate meza ya milioni 3. Sheraton Gardens asa 3 mu July. Tutandika sawe mu yakawungezi. Kati gwonobeera wa. Atakula Bakunyoma. Kale mujje tutakale tumekete senta baliddako balikoleza abwe. Ebyana bwe national yanange netya. Figa ki ekyo? Magnific, scientific. Gwe weereza sente. Ekikigwe. Wagidwa. UCC, Rosfom, Afromobile, Nesanyuka TV. Atolode bitegekebwa. Baluna promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall Natona Africa ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973. Ndine wine balukeza da juggernaut ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja ambalina challenge bampeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nduna ku bbeere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction asajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusajja gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Steven Kutusako, Friends of MC Mayor. Gaita mchitongole cha Equity for Men. Bakomye mu season ya yokubiri. Echali wa mwaka gwende mwachiraba. Ato mwaka guno tuchireze mu style mpya. Fireworks mu banga. Habaimbi bona first class. David Utaro, John Black, Ruden Waikabako, Pacific Vocals, Ashro Yujo Wabutiti, Lady Panzo Lunabe, Baza, Chris Evans, Sunaben Nembazina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdumurasi, Maulana Net Rain, Henry Mwanje, DJ SM, Wakada DJ Brian Johnson, DJ Boogie, MCZ Kasuku Nesharomba Kantu Nation Kagwa wangule bidabo omuli obukali ebyalani engato okubomba Salon and Senza emifanso n'ebigendera ko n'ebidala. Friends of MC Mayor fena tugwera ku meeting point eganda ku 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26 okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo 2 ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Tula Africa, Jolo Quality Properties, Gibbs Bridals, Salon and Sons Shoe Center, Natty Hands on School of Skills, Buganda Kombucha, Viva Organic, Rosemary Beddings, Tim Bekare, Zambia Furniture, Top Line Machines, Dr. KG Beddings, Balloon Power Center, National Health Services. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kaswe kigambo nero mwajo jwanirize ku bantu. Akantu siba nkogera wano nalongo yakomyewo simanya. Nalongole wisi. Yakomyewo yakomawo kulwa do waliyo soya kulwa mukaga. Wanga yaliyo Joseph Ngoma. Yaliyo. Yatukire. Musho. Batukira mu kukaaba. Amaziga aja abantu bakulidde mu nnaku aji. Simanyiganye na musajja one bambi. Kyamusana yeyisa bulungi ng'omuntu ku social media omulaba nti mwetowazi. Tene nyimba aziyimba. Social media yakajjako. Ne nyimba aziyimba. Abantu babeera bagobera. Salomo abantu bagamba wano nti social media eno enkozesa yo gyogikozesa emanyisa ali erira n'ali embalala n'ali ekasese n'ali uwa ntegerayo ng'ayite musisinkana. Omuntu ngoyagala omuti akyova omuntu ne bwakuvuma gende no kwa akawunti ye olabe bulijja yogera bigambo ki mune owunziko omusonyi oyanga kubya gambi bitono ku ntegeerayo mugaka muleke mugamba
Naji gwa kaji olimo omutima ogusonyiwa ajo akoyagala nnyo sonyiwa. Ntakunyiza. Bakunyiza nga kimala aji. Obato musonyiye. Obato musonyiye. Ne kati omukoleki. Kati yoyo. Obato musonyiye ne kati yoyo. Seza gosokoleza olutalo n'omulalo. Kukuba. Kulwaki abagwira kunze ddalu. Bagamba atalina maanyi. Bagamba simanyi atalina maanyi tagwa ddalu. Bwe bagamba. Olwa kuduula naye kati kukudaala. Kati mulimu omuntu bw'olaba. Waliwo kanyeko n'omuntu ng'omuntu yentegeera ye. Atyaje. Ng'okumanya kwe kwekwo. Ne mukaana ekintu ng'oyagala omutegeeza ekituufu naye nga yo okumanya kwe. Ate asigala akaayana. Ng'amanyi nti kyekituufu. Kati omanyi nti oba okoyera bwereere. Omanyi nti oba okoyera bwereere okukayana naye aba tajja kutegeera. Ne wookola otya? Ye kumanya kwe kwekwo. Okukoma. Kati gwakaana naye gwogenda okukoowa. Mwerega. Bintu biri ku bakyala aje ewaka. Ng'omukyala amanyi kikyakaanira kikyamu. Ne naakulaga mbu ye akyakaayana. Kati omanyi nti okujjawo enkaayana okkiriza ekikyamu kye. Nandi wagenda fuuka muze aje. Munne omala okukkiriza ekikyamu kye n'amaliriza okukaana kwe ne kuggwa. Abadde akinaamanya nti yali mukyamu okusinga ate okwerega ne mukola olutalo. Aje abakazi asobola kukkiriza. They cannot admit that they are wrong. Abantu abasinga we cannot admit. Ate omuntu ng'omwaga kati fe bakyala baffe ng'obeera naye mukyalawo. Osomulaba ng'agenda gwa mu nsobi naye n'omanya nti singa nkimutangira ajja either kiyita bbuba oba obutamwagaliza. Naye nti osomuleka ne musooka mufiirwa mwembi. Mukyalawo. Nomuleka mufiirwe. Era nti ategeere. Bw'atategeera. Ate ye muntu ng'ava kufiirwa. Sente zifudde ayinza obutategeera. Kyeza aje mmwe Zubeda abasajja bayogerya abakolera abakyala business ne musaba zigwe. Oba tosaba egwe. Naye osobola omujja n'omulabula. N'oyogera ne n'omugamba nti kino tokikola olw'ensonga. Kigenda kuba buli. Oba n'ojja n'omugamba nti ng'oyitiriza baganda abo mu dduuka. Linaabeerawo. Mbadde ndowooza tufuneyo omukozi. Gw'otayinaako Luganda. Gw'osobola okubala obulungi. N'okukulembera mu nkulembera. Ng'akumanyi nti gwe mukama naawe. Kasooli nga avuddemu ekigambo nti toyagala beewaffe. Manyi nti oyina kukireka edduuka lisooke ligwe. Ng'omukazi akambye ekyo. Naye toyagala abeewaffe musajja gwe. Kati ng'era oyongerako kati ki ekiba kiddako. Si bufumbo okufa. Kati muleke ligwe. Erimala okugwa. Omugayi kyekyo kye nnali ntegeeza. Kati tugenda kuddamu tunoonya kapito. Tukole kye nnali nkugamba. Naziba ssente zo aji ziba zifudde omusajja. Tezisinga bufumbo bwo. Osobola ng'awofiiriddwa miliyoni mmeka? Nga 5. Ne tezisinga kwawukana naye. Alimu ebirungi. Nyabali tajja bimanya. Era ebiseera ebisinga abakyala. Oba mmwe abaami nga olina mukazi wo nga mugezi. Ebiseera ebisinga omuntu oba ogenda mu buyaga. Ekizibu ky'olina akalimi akabi toyogera ku bintu byange. Teri muntu w'akalimi kabi. Aba alengera. Aba akusinga okulengera. Kali mukusinga okulengera n'alengera ekigenda okuvaamu gwe n'olowooza nti oyo buli kyayogera kituukira. Kasita kukolimira bw'oti. Olulimi lwe lubi. Kasaana akyogerako bwe kigenda okubeera. Simugamba byange. Si lulimi. Aba akusinga okumanya. Gaalubindize ziraba wala. Focus aba ateeka wala ali ku mulamwa. Abantu bangi nnyo aleka mukazi n'amala okugwa mu ekyo. Oba omwagalawo yenna omuntu yenna n'amala okugwa mu kintu ekyo. Zene n'ojja n'oleeta break down n'omusikayo. Ayinza obutadda aji ng'oyinza okugamba kangezese. N'agwira ddala mu kinnya. Naye omuntu nga ebintu byabiraba bw'ati nga gobiraba nga yabiraba mu bukyamu naye ng'okumanya kwe kukomaawo. Muyinza okukaana ne mu Rwanda. Muyinza okukaana ne mu Rwanda. Yabiraba bulala, gwe naawe ate obiraba bulala. Wali osanzeeko omuntu ng'ovuga emmotoka. Nga gwova mu kakubo nga yava mu kkubo lya ttaka ayingira koolaasi. Nga gwowese odde ku ly'ettaka naye ng'emmotoka teziyisiŋŋanya.
nasigala ngajja anga yakulaga nti godde mu kolansi wakati bakutomere yayitewo. Omanyi nti musobola bw'osaawa okkaana naye mulwawo naye nga ye mukyamu kuba gwali eri ewatali mmotoka gwaddako emabega aleke kudda livansi ku meyini. nanze agirina ekizibu ogikola bwoti nange nga nteeka mu parking. Muba mugenda kulwawo eddakiika ezo mumala ate bomuleka muntegeera ye mwana wattu agenda. Obwongo tebwenkana, buli omu ebintu abiraba buwe. Eno enswa bwe tutunudde bwe tuli omu agiraba bulala. Buli muntu wali walabira enjuba n'omwezi. Buli omu agiraba bulala. Kyebagamba ekyo. Buli omu agiraba bulala. Kati bw'ona okkiza olowooza nti agiraba nga ggwe mugenda kkaayana. Era kye kimufuula nti ye afaanana nga bw'ali. Naawe olinga bw'oli. Example gy'okwesa ku taxi. Abasinga tugamba avuga biki oyo naye nga taxi yonna eri bweti. Era nga yamanyi tomanyi mmotoka nga ye yeefunyiza. Gwagimanya ennyo otomera ddi. Yonna eringa gye basibya ku nzu. Ate oganze eyange eri mu mbeera ennungi. Mbu ate simanyi mmotoka. Muvuga biki mmwe? Twagula akasimu ka Nokia. Sooka okwatemu katini. Kwatemu awo akwate simu. Yabaddeko kiki? Kakati yabadde alagawa. Kuliko n'omusirikale yamuyimiriza tagenda. Nalabye omusirikale wa traffic ayimiriza omusajja n'ayongeramu embiro n'ayingira oluguudo. Ate Katonda alina bwawonye. Train ebakukuba mu mmotoka wakati bonna ade bagenda kufa. Bonna abalimu. Naye yagikubye kabina ndoza naye kuba bambi wali omusomesa owasemba emabega. Yadda batta bonna. N'okimanya abantu aji baliko ekyamu abantu baawaawo. Naye nze kye ŋŋamba n'amasomero bannaayi bannange nammwe muli bazadde wadde osomesa banne mukendeeze okulambula. Ye aji. Nedda kisuse. Nedda. Okulambula. Okulambula kwenkana okusoma. Aji ennyonyi yange yasooka. Yali ya ssomero. Weebale bambi. Mu primary. Ne batulambuza. Waziri Nyammeka. Twaganye tulambula ebweru. Anti ne wali Nyammeka. Kati siyaba bagamba nga nti buli mwezi genda bweru kulambula. Si buli ttaamu. Naye kati essomero bakola buli mwaka. Mu mwaka okulambula kwagala olunaku olu. Nedda aji. Ate buli kiraasi eba n'okulambula kwayo. Bayinza okugamba aba P4 tugenda Dubai. Ne bagamba aba P5 ebyo byoyogere bitasoboka ebyammwe. Ndi mu kulambula kuno okw'abazadde aba bulijjo. Okwo tekwali kulambula. Mwe ebyo byammwe munnange. Bimuwoza oba omugaatu gwa bbeeyi mulye keeke ebyo kati oli ku byammwe. Naye okulambula kuno okwa bulijjo. Bannange. Ate omanya nga abasomero bazibu nnyo. Basooka kukana za kulambula. Ne bakuwa omwana ne kakaabamu awo. Soma bakoma kati zikwata. Bakola bati. Kyebakola maama wange. Hello? Is this Shalom's parent? How are you, mama? Munange, we have a trip. I told you, but his son Shalom was not paid. Atobera. Munna yekayeka atannaba sasula. Bonna basasudde bonna. Tukoma zikwata ncha. Ne munne Shalom oba wakati omulowooza. Wuune tokaba. Yogera ne mami. Kati ate obeera wakamala okuwa bagenza okulambula ne badda batira genda lwakutaano kumakya okusimbula kuno okulambula kwa bulijjo okwana mu Uganda ku Mande ne bamugoba fees basooka kulambula kumala kuggwa kati awo gamba otya mtandaza school fees ng'omwana yalambudde bamanyi wano baba n'abanja fees tojja sasaseza trip ojja kugamba kanfe ku fees zino asome basooka kulambula ne kuggwa ne bamugoba fees kati ajja afuna musezi okulambula ezo abasomesa mulimu iyo bwana obusanga wano nga buli mu kwetoola bulanga awo omanyi bwana baleeta ne bwetoola olubiri n'ennyanja ya Kabaka but that's good waji emitwalo 10 mwana alambula olubiri kati nzuno sije ndiko yina ani andeesi yino sente za trip zitabudde Haji Kapo kati nze yino ndi mugiraba ennyanja ya Kabaka kati waliyo kati omwana omuto Ryan nga tamma nnyimbo ennyanja ya Kabaka sigamba nti okulambula kukubi naye mu mwaka olunaku ki lube lumu
nigwo manyi nti omuntu osobola okusanga abaana mu ttaamu emu okulambula kwa mirundi 3. Biki ebyo? Kuba tekisuseemu kawo Aji. Abakisusa ka business k'abasomesa siganye enfuna y'ekisomesa ntono. Naye naffe bookana tetuzirina. Abaana bajja kulooza tetubaagala. Kwa hiyo omwana tamanyi nti muzadde we takola ki? Tazirina. Naddala nga banne bayizi banne. Bamala bwe batinga bakamala okulambula ate ku Mandi ne bamugoba. Baavuddeyo ku Lwakutaano akawungeezi. Ate abo baagala fees. Tagenda kukola bigezo bya mid term. Basooka kiri. Bakisusse kati nalabye omusajja yadde avuga emmotoka eno baasi. Oba yadde anywedde enjaga. Banne omusajja oyo yadduse ne yeetaaga okukwata. Oba owa baasi yadduse? Baasi olwagudde n'abubona. Tebannamukwata? Kyawa matuseemu. Nanti kampani yabawoze baasi yabakwata. Kampani yabawoze baasi. Yakoze eki? Yabadde avuga baasi alina kampani gy'akolera. Baasi nze sina ne bwe nnenya bannannyini baasi bannange. Banoonye natunudde kamera bwe nti omusajja ng'alinga aliko ekizibu. Bakuyimiriza. Ate abantu bangi nnyo Mwami Shalom. Kozi banga nkuyita Mwami Shalom. Wompita Mwami Shalom. Mwami Shalom Salom. Antu internet gwe yakukkiriza ompite Salom. Bakukkiriza Mwami Shalom. Kakati abantu bangi nnyo abavuzi b'ebidduka. Abayita ne ku biddo. N'ekitali biddo n'asanga poliisi. Naddala zino patrol. Oba nemuliyimiriza. Ng'ayimirira. Tomanyi abagamba amaaso waliyo ababbi. Yolo okuba alina ekipapula. Alumba bulumbi. Adduka buddusi. Kati omusajja oyo yadde avuga baasi ate oba teyabadde na pamiti ye yalabye owa traffic yalowooza tamanyi nti bali mu kumulabula nti tuleyini ejja. Kulaga video ano naliko eyo kantiisiza n'okumalayo. Va kwako kati ako kale kankulaga wano maama wange naye ngenza okulaba maama wange eyo omukwano gwa kapa kagwira obugwizi obwana buzze kuyo obwana bumulemesezza obwana bumulemesezza abagambe mmwe musaaga obwana bumulemesezza bwana mwebake yali lasiti ya Aji. Ne njagala ozibiriza amaaso ngenda kulaga the same sport yawo Aji nalimedde ku kapa ezaagala okukolera kambadde sirabangako nje bingwa atyaka video yako akakapa n'akateekayo kapa zirabe abantu balabe kunyako tebbi kwataka video nikati kapa zote zino ddagala amaanyi ga kisajja kapa tandikoze oditunda tongana notegaina ekusobedde ndaba yabekerwawo okuba saluti eri yagudde dda wansi nikainenge egikalise emisinde kabulumulundi bamaze amajjebi waliwo ekibaddewo tewali kibaddewo ne kapa tewangala mu kisaawo mu kisaawo kapa yetaaga ddagala ate ekubakamu kapa kyeyo kapa yetaaga Shalom Power ne ka 5 rounds ezima tegedde mutwe mujigeya hanya omukyala ali mu kuyomba ngera abakazi be bakolakola okusikiriza abasajja namusajja mchata tana takuba salute okakyuka 360 awe Aji video nyendo okulaga njagala osooke osiba omutima etiisa wenyinya ubasi tweni yakubira abaana nali ba mama wange sente bali kudembe aba boda nali njija kati aba boda balowooza basola tweni wena jira kuba bajulirange ne kati obwangu babwache bajja baba isewo mare dakiika mmeka kankulage ekyabatuukako mbabayo oya mwasaano wanoona awo kubira abantu abo amasimu ono omumanyi okwo kugulu kwa muntu akyayogera ono yafudde bali bafudde kati beebo ekyo kigere kya muntu kyekyo oya muzambi bibiri bali bamujjamu ebyenda awo nga nzaaga wamawulire nga sinafuuka nno serebu wakabi mu kifo kyennyinyawo nekimbuuza engombo giwulire bagiwulira kati emisinde gino gy'oleeta
mu maseri asooka yongo obuuso oluguudo lwa train waliyo ebirabo nti asooka bamuwa no bo mu bwongo bwe balowooza mbu tujja bba tugiyisizza olaba ng'ovuga ekidduka natali wa kidduka w'ebigere mayimayinja yakiyimba ekintu ekyo mwawula okwanguwa n'okupapa kati okukupapa si kwanguwa bwangu si bweru omanyi nti osobola okukola okupapa ng'okuyita obwangu ate n'olwawo ennyaawo ng'opapye nga gwe okuyita nti kwe kwanguwa kisobola okutwalira ebbanga ddene ng'okyali awo oluusi okulubudde ku mmotoka y'omulala ekiryakonya ku visa kati ebbanga lye mukaayanira awo nga tupa okukola visa tupa katufe gitinga tuteekamu ebyannasa tupa tugattamu bikyamu weewa obudde mpola mpola nsonda bwe mbanga naagenda nga nyina shoka ng'ambe nti ngenda Masaka oba Luweero era nze abantu benkola nabo baga papa kyokusima nze neewattayo nze mba ngenda Masaka so ne eba yakiro ku ssaawa 6 essaawa 12 zensanga nabuuse ejjaamu ng'oli mu Luweero ne bwemba nga ku ssaawa emu ne wensanga nga ndi gindi Nabbingo mba ngenzi ewasigaddewo mmanya wa ssaawa 2 kireza ku ssaawa 3 nja kuba natuuse oli Masaka ate era omulemu mbalwa bizibu byonna ebiyinza okuba mu kkubo jaamu mu maaso waliyo emmoloka egudde bakyagisikawo kwegamba nesiba na paniki mu mutima naye abantu mangu ekintu akyo okyekuwoza ate watambulirawo ddakiika mmeka ogenda luddawa Ntebe eddakiika 3 tujja tunywamu gomaye bakwagwako accident nga badduka nga bayisa amamotoka mbu agenda ku ssaawa ningo bwedda ali waka nekunywa n'atatuuka nga bwedda waali ewaka bakambye check-in ya ssaawa 4 ez'ekiro bw'osimbula ku 11 obaaki yaji nga ndyawo ntudde anti bw'osimbula ku 11 n'omanya nti jaamu wa wano ne bwanankwata ennyo ku 2 nja kuba ntuuse nigolo oluguudo maye abantu lwe lusinga luliko obubenje olwo oluguudo nzanyakanya okola ebintu ku pressure under pressure nga waliwo ekintu nga pressure enzita bwe neesooza awo ennyomba ebikunyumira bya late time gumbe nze saaga kintu kya mangu bwekiti nze neewa obudde buli kintu okiwa obudde Shalom olaba omanyi lwaki bafaaza basinga bafa bakale bo bawangaala ge naye mazima omanyi lwaki balya bulungi obulamu bwabwe babwegendereza bafaaza Katonda yatukola tuleke kuba nga nsolo atuyamba ne naffe tumuyambeko aleke kubanga ali eri afa ku nte n'embuzi naffe tumufuukira alabirira embuzi bwe zinaasala ekkubo naye naffe abantu ataddeko ne Shalom ate bwe yawa obwongo baleme mutomera nga asala ekkubo amaaso galaba amatu gawulira ategeera bulungi kati mulimu kyokola n'oga nti kino tebakikola bwe bati si bwe kiba kati accident ezisinga ez'ekiro ziba ku kwebaka kyo kimanyi ng'okooyemu kowekanga bwekanze ate ng'abantu abasinga fenna Katonda aleeta otuusa naye sanga omuntu nga aveeyo wala Lukungiri n'avuga n'agamba kanvuga ennyo ssaawa nga 3 mpumulemukko eryantonde nebakemu katono ku 7 oba 8 akole ki naddala abo ab'emmoloka z'amatooke mata tuleera z'amafuta abamu baba bava Rwanda abalala bava wa TZ nayita eyo bava waba kati kaŋŋambe bano abava e Kenya baleeta amafuta n'agivuga n'akowa n'atuuka eyiganga n'agakankole ki n'agamba Tani Boy ojja kunzuukusa ngenza kuwummula n'amulaga we yeebase awo nabukoowu olutuuka awo n'asooka ne bamuwamu kipa za BS
N'agamba omwana atunda omwenge muyinawo ku bakazi abali okumpi. Nsobola okujja omukazi wano omumpimpi bamuleetera agenza okuwummulako. Ezo ziri 7 n'aguluba paka 8 kitundu awo 9 omuwala n'afuluma n'agenda ku ssaawa 10 zagana Tani Boy najja n'amukonkona nga yakazaawo omutwe eddakiika aga kokka. biyoyo gowulya nti asabadde ze sayidi yeeno ava sayidi yeeri tawumudde atayongedde kukoowa luvaako n'akola accident. nga kyayogera Aji ku tulipu y'abaana nekitwogera ku wano bwe tubanga buvunaanyizibwa bwani Aji obukolaki bwe manga nnyo omukyala mami Jini twawukana tulipu y'omwana ezze bagenda France betaaga miliyoni 10 ayina ssente ku babiri ayina ssente ku babiri si mwami igwaba omukazi yalina enfuna ey'amaanyi ogende France kuntuuza poloti yange mma kati abaana balina dda tuvunaanira tulipu ze batagenda we France tosobola France weetwale nze nagendayo ddi nakati omwana Aji yaba afunye chance ye egendayo uwa France nga Katonda yabasitula eddaala. Aji abakyala bali ku kyeyi Dubai baweereza ssente omwana wabeere bulungi omwana we muterere asome mu ssomero eddungi abakyala bali ku kyeya kati waffe butambala amasomero meka agakola tulipu ye France akagakola abo bo kyemmanyi anti kye bajjeera ntebe ku kisaawe tebasoma tebafuna first grade bazifuna sigamba nti abali mu mbeera ennungi baleke kuweera abaana baabwe naye gwe Salome ebintu byonyumya si bya bulijjo gwenyumya birala munnange era emboozi yaffe ndowooza ekome wano kati ne bali betunyumiza kati tuli mu kunyumiza abantu kati eno social media eno programu egassa abantu bangi olinga nga alina akakundi k'abantu gwe boli mu kunyumiza tulipu ye France ng'omuntu ate n'omuzadde talina passport. No Aji kirungi opulaningira omwana wo n'omuwa gwe kyotaafuna n'omanya mbunze n'osetula oluwanyi lw'ekibanja abaana bagenze France kyokka tosobola atunda bintu byo okole muwalawo omukolo gw'okwanjula kisoboka ate alekewo ssente ziweera batoobe abazadde Aji babikola setunda ne bwe mbaawoneko ssente enkalu eziriwo musanyusa n'atunda ku nte kuzirya wakati naye nte 2 tesobola omukolo nsobola okugukola era nsobola okukwata mu kiralo kyange nenzijjamu ente nenjitta ku mukolo gw'omwana wange naye seeteeka ku puresa yakukola mukolo ogutunza ebintu byange yadde oggwako mu bbanja erimu Aji oli mwana wo era mumanyi bulungi era mba mwagala nnyo omukolo Aji gwa lunaku si mukolo gye tuba tunyumyako gyokka Salome tokolanga ekintu ekyokwekaka ekitali mu nfunayo okwetuluba teweetulubanga ku kitali mu kiraasi yo okwepalawuda neewanika eddaala weewanika wadde gy'otajja kamyonji keweze yayimba wakalinnya olengejja ewa okutta ettabi ole kakati tokolanga kintu kitali mu kiraasi yo abantu abasinga bonna bafunye ebizibu kuzannya firimu ya bugagga abagudde mu mabanja omuntu azannya firimu yo yeri gundi gye yagamba faaza kiibi ng'ebyo kabyonjukirako ebyo ebinkuba teyagamba nti tonna tukagulira mukazi mmotoka tukagulira mukazi mmotoka kaali kakulu nnyo nasala omumanyi emyaka gye kati kale mmotoka 2 wakazi bazikola kyala bwavuga yange bwenvuga eyange nemuzipaaka ebiga ku apartment olipangisa Aji you're going personal Aji awogenda personal
Haji wegasse kuba nyumba. Lwaki nkole duwanga mpangisa nkole emikole kameka gudde kati kafanye sati. Kalabe. Katonda yabi. Bali wakwadde ko haji akamuliko omukwano. Eddanga ndi muvubu. Bakuwa akamuliko. Ono mkyala gwali nyiro omuti. Nina kati bampayo obulabo. Nina mukazi wange. Kachakwayo kamuli. Ate si mukadde. Baba kyakola emyaka gyabwe mirungi. Kagwa kyo swagula kamuli n'omukola ya surprise. Kafa abasajja akute tugula bumuli. Saako tukula bumuli ne tusanyusa bakyala baffe. Kale akamuli kagasaaki kana akawoto. Kalaga omuntu mbwa akulowoozaako. Lwaki omugulyamu essimu ennungi? Kati omuntu omukulu tebamusuubiramu bumuli. Era bw'obanga olina mukazi wa muto tasobola bisiima. Ebimuli kati ate babyagala mu bali bajjebbi. Musitulako muziika mu musenyu. Balabe ku beach baziika obutwe nga bwe buli ebweru. Hayi kutakuziika ko musenyu. Bayina amaanyi abavubuka abo. Engalo zino zinkana ekitiiyo. Dakwa. Goma y'okuziika omuntu ng'omuzikisa ngalo. Nga mutego kagwe gusigaddewo. Katwe kagira kale. Ogende onolaba ebintu. Ekibozi kya biiki. Ogende onolaba abantu n'obeewuunya. Naawe oganga omwami oli ku mugongo. Nga tweweeseeko. Awo nagudda buto. Kati ate omuntu omukulu si babikwagalamu. Ebyo byammwe si biganda myaka gyabwe. Mu myaka gyammwe mubikole. Ne mumanyi bijja kuggwawo n'okupakasa mupakase mu bukulu bagenda kukwagalamu buvunaanyizibwa. Kubeezaawo munno. Kati nze ng'omuntu wanjagala mbu naleese akamuli. Akakuleetedde Haji. Olaba ne message tebazaagala nnyo. Good morning dear. I miss you. Baagala ka message ka mobile money. You have received. Haji mukommercializing omukwanyo mufudde gwa sente. Thank you baby. Nga gwe mwadde sente? Guno nga thank you baby nga nkwadde sente. Yes. Ye muntu omukulu. Kubanga ffe tetukyayina mba nsoboloko. Omuwala akwagalako kumuwa. Mwajamu kyali balungi. Bw'asalaka ekire mu kigire bwe kiti. Sajja nfaananidde bulungi. Bwakwagala mu buyambi. Kati mujuse emyaka egifaanana omwana wa Kafeero n'omuyimbi. Ani? Kapuni. Ye Kapuni? Ono yakubye guuni Maria. Ma Maria. Naye amanyi okuyimba. Amanyi. Buli banga ly'eddoboozi nga tagasse gatta amanyi okuyimba. Amanyi okuyimba. Abaana bange tajja kulima. Alina talent. Okulima talent si yemala yokka. Omukisa n'enneema n'ejinga. Mu bulamu bw'ensi muno Haji twetaaga omukisa. Anti omukisa gusinga amagezi. Butya Haji? Omuntu w'omukisa omuzannyira. Bakuba emikisa giggwayo. Wakinganya nga ate mwe jjatuuka osigaze mukisa. Butatomirwa mmotoka. Ebadde mukubye obuuke. Nga jaggwayo yenna emikisa gyonna mu nsi. Buli muntu Katonda asobola mugabya ku mikisa kati olina ogikozesa obulungi. Kebere business omuntu agitandika najja n'ayisa bonna abaaliwo. Omwana oyo. Kati mukisa n'agukozesa bubi nga yalowooza nti giyina kweyongera. Buli omu Katonda atera okumuwako ku chance. N'afuna waakolera ensobi. Mungu n'amuggyako engalo. Kyakenga kiba kibi nnyo Haji. Katonda akuggyako engalo. N'agamba akutadde. Kyagamba bali ku kitabu kye twakola omuntu aba n'akaseera ke time ye. Omuntu ng'ali mu time ye ne waba akola bya kisi babitenda kuba birungi. Naye nga yaweddeko ne wejja n'ebyamagezi bazuula wali nsobi. Naye nga byonna byoleesolese byamagezi. Ne banoonyayo wali akasobo. Gye beesibako. Kati buli muntu mu nsi alina akaseera ke. Ate buli muntu Katonda amuwayo ku chance. Kufuna ku ssente. Olina Katonda kwawe olina kulogamba naye omwezi ogwo. Olaba n'obulwadde bwa siriimu obwo AIDS. Teriyo muvubuka. Teri muntu. Omuntu w'emyaka 3. Ekitono aba akoledde ebyokukyakala emyaka 10.
kalo basa tumwetano nga yatandika leti kwa 25 kutabuka tandikira campus awo basa tumwetano nga joyina nga watandika ebyabawalo ebyabasajja ku myaka 25 teli atasulangako na mulwadde wa AIDS ate nga tayambadde nga yawona atyo anti nkulaga Katonda nti buli omu amuwayo omukisa si gwe agigabira ddala awo nasobola okuwa omukisa nakuwa chance tolina kyomanyi bw'osaba gwebaka naye osanga omuntu eno mu myaka 4 ng'era akyabikola Mungu n'agamba owa kyonoonya bakira kakikuwe genda okwaseeko ebiri mu ffujjo ly'obuvubuka gomanyi nti abantu bakola ebintu bingi gomanyi ntalo ze mutankuula naye nga mukyalina amannyo nga gawera gomanyi abantu engumiza bakumimwa naye muno amannyo n'agasigaza kati k'olutankuula ng'okuzeemu bayiza okukuba kakokola n'ova mwana kubanga byava myaka gyo kyatinkuula akikukola ne bagayiwa era nze sisembera we balwana n'okutaasa kwange ennyimirira eri mwandyerese nno anti oyinza wange omutaasa nazza akakokola emabega nga yeesika ku ono tutaasa balwana ne gayiikanga 7 ku lupapula n'okuwa amanyogo okokola oti mese tekyagaba nga bankubidde kikale mazima bankubidde mese tegenda kukuwa waliwo ekintu aje ekitambula ekyennaku zino abaana beekokkola bazadde baabwe abaana abali ebweru bazadde baabwe nti babakoze eki babaweereza ssente ne bazikolamu byabwe abaana bakaaba aji waliwo omwana avunyaga maama wange yanziba $15,000 emyaka gye maze nga nkola ebiri maama mugamba mpe ssente angamba oba gwe weezaala neŋŋamba aji muzadde katumuyite lwaki abazadde bayitiriza okulya ssente z'abaana abali ku kyeyo era tugenda kukola kya aji tukuzeewo enkolagana y'omuzadde n'omwana ali ebweru kuba yeegenda efa buli lunaku aji esajjuka eggwawo evaawo omuzadde agamba bato baali balwadde nawaako kojjawo baali bamusiba nandimune savunire mu kkomera mulimu nno gw'osanga bw'atyo ng'akikoze nga si kirungi kyakoze naye olw'omutima gw'obuzadde nga talina bw'aleka muto okufa oba nga talina bw'aleka ku lwogwe baasiba oluusi n'omusaasi yamweyingibwa badde kyakoze si kirungi naye waliwo ate akikola nga ssente ali mu kuzikolamu bibye ng'omuntu ssente z'omwana anti okuzaala si magezi buli muntu azaala buli muntu azaala si magezi buli muntu azaala ate buli n'omusiru akaddiwa n'omusiru akaddiwa mubukadde bwe bagambye nti buli musiru muvubuka n'omusiru akula era n'akaddi balaata n'enkutuka binaazimera naye nga musiru bakulu banne bw'olyaga nti awo yakaddiye bw'atyo kuva dda twali muvubuka era nga yenneeyisaani era naye Katonda bw'anaakuwa obukadde olina bw'ojja naboga nti abadde agamba gundi ayi leero n'oyo oyo bw'atyo era weewalanga nnyo akagambo ako sala omugaga oyo bw'atyo obaako ekitaatuuka ekitagatta kibaawo mu bulamu bw'ensi olina okubeera nga bw'okolayo mistake ng'ensi yeewuunya weetegereza abadde ye soboka nga babeere nga bakuwakanirako naye gwe n'obeerawo nga tebakuwakanira bakisuubira ekyo yandyogedde ki oyo yeye kati maama waba agenda okukozesa ssente zange nga ndi bweru asooka antegeezeeko nga tannazikozesa mwe abaana bagenda ebweru sooka omanye muzaddewo obusobozi bw'alina bwenkana ki
leka kuteresa muntu buzito bwatasobola. Simanyi akaunti zikoma ku bbanga ki okujjako ssente z'omuntu okulaga nti nno nyini yaka yafa akaunti jiba emyaka emeka sena abakabeena je kajiringa ena singa ziri ku akaunti wala batetambula teyongerako tejjaako tekolazi tebatera kumalayo myaka 2 ku 3 abagenda mu biyungu abasinga tebagula akaunti bazibakkiriza bazigulyayo n'abasinga ba boyfriend baabo be bazigulawo. Lwaki lwaba agenda ki ekimuganda okugulawo akaunti nateekangako ssente ze najja nazijja omulundi gumu. Ate ne banka etuterewo enkola kubanga obusambattuke bwerabye bungi ku baana babagenda ebweru. Sisuubira nti banka ebeera wano nga yo tekyusaamuko mu nkola mu manifesto yaayo nga bwe kyali mu luberebere kyekyalemedde bagiyitaani empeereza yaayo mu mpeereza yaayo polisi zaayo. Muleke ganti bwe kyali bwe emirembe tukyuseemuko mukolewo kukwa akawunti y'omuntu agenda okutambula bamubuuze n'obudde bwasuubira okumalayo. Bw'oba ngenda kukola bweru ogambalayo bbanga nti myaka era bakimanyi nti ono akawunti ya zino enamba bweti ali bweru. Abantu bateekengako ssente zaabwe. Ekyo nakyo kyetaaga amagezi mangi nnyo ffe bataasoma nga tukiraba nga mukoze kati temusobola kukolawo joint akawunti temusobola kukolayo akawunti ya muntu abagenda okutambula. Nemmanyi ono agenda kumalayo emyaka gyena nebaawo naye ateekako ssente ze ne muwonya abantu embeera eyo kubanga abantu bateresa ssente babateresa obuzito bwe batasobola. Salomo nsobola okuteresa ssente zange nine bwozirya nema nti Salomo namutereseza milioni 10 nemwenkuleba noma waliwo omuntu goteresa ssente zo nomulengera nga ali ekifi ky'enkoko no mubiru sajja atandise okulya enkoko noteddalanga ekitofu kyatalina busobozi bwa nkoko gwewamukwasiza wakakadde wakamutereseza naawe bakikyamu. Toteresa muntu kintu kyatajja kusobola. Kabubeere buwanika nga muli mu kibiina tebawanikisa muntu atalina busobozi bwa kintu ekyo nga ye takizitowa. gwe n'omukwata n'omuwanisa ye muwanika wakati alina we yadde enkoko etakula temumanyi ne gy'abeera. Tuleka tuteesenga ba girlfriend baffe boyfriend baffe bonga balina ki toli aveeno mwami Salomo waliyo boyfriend w'omuntu nga tasobola kulya ssente za muntu gatya n'okuswala nga kusinzira bwazitowa nga tasobola kutwala busente obwo naawe n'obukozesa soba nga asigadde abukozesa naye lwawulya nti okomawo ng'aba nazo era agamba ssente zo ekale kutampa 10,000 tuzijjemu tuziwe omwana wankubadde yazikozesa naye ng'alina we ziva. Muba omuntu atikisoboka tazirina teziriwo ng'omutima ogwagala ozikuwa gulina nasigala gendanga mu kyaki kufukamira oli takiŋŋamba ng'ekyo njagala okukusasula bayitirivu naye ssente zikuze. Bwetole bagamba mu Bayibuli yeyogera nti omwavu aliranye omukafiiri bamuliraano bati obwavu n'obukafiiri bunani nga kubanga omwavu tatuukiriza basuubiza tatuukiriza. Kati omuntu muzadde w'omuteresa naye yali mu ngeri ki? Wali muzadde w'omuntu wamuteresa wankubadde azikozesanga bwalabye naye nga lwokomawo asobola okukwata ente 3 n'azitunda ssente zo notamala nakumanya nti yazikozesa bawo goteresa bagiyita on risk. Atyo on risk nga maama mba njagala kasente ako nga naye ekyobugagga alina Gomesi omubanja miliyoni ezi tazirina batandika kubatuuza ono yennyoko tewandibadde mu nsi eno
Chenga sinyo koyo. Singa yakutuulira. Badda mu kutuulira. Naye nango omwa ssente yate abigamba mu byo tebamu byokutuulira nango omusindikira ssente. Yali abatamuteresa bo yabatuulira. Nabo teyabatuulira. Tosobola kukwata maama wo n'omutwala ku poliisi omuweebuula. Ekituufu ky'oba omuweebudde kuba ye maama wo. Ne bagamba embwa ezaalambwa. Naye muleke bakema. Tetubateresa nnyo ssente abasajja. Bakema. Bagwera ku erosi. Ibani erosi balondo bwe. 28. Haji wesimba ku erosi. Sakonjogereza azo. Basasula emida 10. Banga bangera ku sente. Anti badde mu mutwalo omwezi kati bayongeddeko omwenda. Aba erosi egwadde mudda omwezi. Kanabera mukazi wa government. Nebino ebye Kampala ebyebibuga bifuna bali mu matawuni ganagalimu okutunda ettaka. Mu tawuni naddala ezikula Busiika, Kakiri, Gayazaani waffe Menvu ye tutunda kati okufa obufi. Nakawuka eyo bafunira ddala 10% ogimanyi gwe. 10% eri mateeka. Lwaki bagisaawo? Getoyanga mateeka ga kanisa. Nga mu gunte gali mu Bible. Ntunze ettaka lyange milioni 10. Amateeka g'ekkanisa baaki nankwako 10%. Milioni 10. Oyagala stamp genda. Baba nti ettaka eritera okuweza milioni 10 teritera kwetaagisa nnyo olumu ero sinyo maanyi mangi. Tiriba lyakyapa. Tebateekako nnyo buno obupoloti bw'endagaano. Baliira ddala. Milioni 10 akakadde kagwa. Waliwo abasalako ne bagenda mu 5. Milioni 10 akakadde bekagwa chairman n'ajja ne bakoonako anti afune basatu. Omuwandiisi ye n'omulala ali okumpi awo. Mulala ng'akolanga. Ate bakuteerako emikono ti babaddewo ne bakoonyako stamp. Okulaga nti olukiiko lubaddewo. N'abookyayo 10 n'agenda n'ensanvu nga ssente. Ati basobola muwakanya kubanga erosi ennaku zino chairman yalonda olukiiko. Ye yakuyita n'akulonda nti gwe vice wange. What are you talking about? Abantu becha tse balonda vice abecha. Omuntu gwe batalonda kati ku kakiiko n'abakyala ye. Bana abakyala. Balonda omukyala akulira abakyala. Ajja butereevu ku lukiiko lw'erosi. Kati yesigwa bawamulonda. Tulina na buyinza bumugoba. Najwa njibadde okikira abantu bebusaabalawe gangwawo chairman nga tuga chairman wa Adikapo osale ku misango gy'abafumbo okutunda ettaka bye bali beesimbyewo. Naye kyaliwe yeesimbyewo Devicom. Nalabye nange ekipande yekimpeereza. Devicom yeesimbyewo. Devicom David Lubowa mu muwaaka. David Lubowa. Ya David Lubowa mu muwaaka lulu. Kisajja nno kirungi. Mune musajja mulungi. Na ambassador Firebase Natete. Neba muwaaka lulu. Nino navuka bese. Kanaya ba erosi bonna bavubuka bato. Anti buweereza kati omukadde aweereza. Nyoma nkyamanya nabba muntu mukulu. Bamuzukusa ekiro. Ffe tukuze kyamaanyi wafaawo ku nsimbi z'obwawo. Bintu byatabuka butabusi naye kazibeere emirimu gya gavumenti emabega bali badde bakoma ku myaka 6 ne bakuwummuza. Poliisi bakoma mu emeka. Obankaga mu 6. Amagye wala ne boba jeno. Kasito ojuweza. Ofuuka retired. Sebisinga ng'okuza. Okula omuntu omubiri gunafuwa. Ebintu kyasobola kutambula ku speed bintu kwe bitambulira. Tolina bano minisita gwe balonda ono wasala akaveeri ka Jaden. Wa minisita gwe balonda oba yaani. Bajja musamu commission alina akaveeri ka Jaden yeno n'amalayo bw'ati. Asala ka Abdumulasi. Wakaba ka Abdumulasi ka papa Abdumulasi akaveeri ka zaki. Alaba. Kekaliko. Kale. Emyaka otuuka n'ogigoba nga gidduka ne bw'ogigoba. Nze jange entambula nayo. Togoba myaka. Nze mbeera mu kintu kyenjamu ekijja mu myaka gyange kyenkola. Kiba kyasobola kuwemula tolinga kojja kabaale. Simanyi oba awemula. Yagamba lwaki omwogerako ng'awemula n'omwa ku masannyalaze. Simanyi. Yaviiddeo mukwano gwo.
Tonnabiraba. Wabirabye Haji. Yaviride. Kujja kaba video Dr. Kwefu. Chichi. Ano Dr. Kwefu yayogera ku by'okuwemula. Ebya comedy festival mbo okumula tekukyaleeta bantu biki. Abaana atabuka. Yategese n'ekivulu. Ani Kabaya yavuga ati yali yankubirako nga ngambye njogera yamaze nabyegera. Na Dr. Kwefu. Yasobola kubira simu. Mwami Kabaya. Okeko ni Dr. Kwefu. Era nga ngenda kwogera naye mugambe musajja mugwe. Kati gwe yakola ensobi. Tewakuba simu. Kye baakoze Dr. Kwefu. Bamukoze. Bade sinabiraba kyekitu. Mama bamugayiza. Nyakala agisenga akuba essimu kale. Nogerako n'abaami abo. Buli omu akola ekyawulira kimuwemerera. Endowooza ensi kati bwe yatuuse. Bagamba okwemula tekusukka wanene. Okwemula tekuweza fuuti. Abaana balina ebigambo ebipya. Baani? Abawemula. Ani gwe mampayo emitwalo 5 atuwemuli eddakiika 10 nga kyamaze takiddamu. Kojja Kabaya. Teri ate bwe mbutuuka ku mabeero bw'okyo wemudde. Ebyo ebifo by'ebigambo bitono eby'abaami n'abakyala. Kabaya nno yokyali wange. We mwota mu sawuna. Tetukyayota ffenna simanyi gyayotera naye nayotanga naye. Musajja munyumya. Ate nno Kabaya oyo n'ebigambo by'amagezi abirina. Sibe lwaki abamukyaza bamwagalako biri. Nenga abika ye byabawa. Ye ng'omuntu mugezi. Bigambo by'amagezi abirina Kabaya. Kana ali njogeddeko ne muganto ina Kabaya alisaidia no kubatama. Nimbadde njala yaveeyo. Ate wajja biraba. Ate lwaki? Aja abantu bagala bintu bya kati abamagezi balaba mmwe ba Aji Kapombu yetumanya yogera bya magezi throughout balaba mmwe. Aje bali abantu abangi bamwami Lugonvu. Waliyo Pastor Mayambala. Bonna balina following. Pastor Mayambala akyali. Kati omuntu oyinza okuba Pastor Mayambala n'omukowolo. Akyawandika obutabo. Ebyama by'abagagga. N'eggwanga. Nakasangako kewaka nga bakagula ewaka. Kane nga mama wange. Wakasoma mbuye. Wakamalako mbuye. Mwakati obugagga. Kati mwavu. Nga yasobanga okutwala ogendeko mu nnyonyi Simalu. Ebyali byakibbi naye mu byama by'abagagga. Aji ng'okkiriza n'ebisusurunga ebyo. Maama ote yakutwalanga ku nnyonyi n'ogenda mutuwa ng'oli muto. Yazijjanga wa. Kiki oyita ogaggawala? Anti mwe kiki muyita obugagga? Ng'enkalu we ziri nziraba nga mami bampe akadde ng'okanjokya. Buli omu alina gwe yeegomba wano we tutudde. Mwavu? Kano mugagga. Katono ye mugagga. Kano mwegomba. Kuba asobola okumpa. Tumanyi naye yeegomba Sebalamu. Asobola okumpa n'okukkanya nga akyalo mu nkwadde ano. Tumanyi naye yeegomba Sebalamu. Ate ne Sebalamu yeegomba Sudiru. Sudiru yeegomba Shalom. Ensi buli omu alina gwe yeegomba. Shalom naye waliwo akwegomba agasinga atuuka awo. Teri. Anti gwe bw'olowooza. Teri muntu anoonya kakadde kukola kapito. Gye bali. Takwegomba. Kakeyo toyinza okakozesa olunaku lumu ne kaggwawo nga tolina ne byoguza. Ate Katonda n'akikkuumira owange omwaka guweddewo ng'okutte n'omulala. Twogera n'ani jjo? Twogera naye ntambi nga mumugamba. Katonda n'engeri gy'atugabiriramu obala ennyumba osobola mu nnyumba yakamu kitundu. Biruzi mitwalo 5 ze miliyoni ezi 2. Amafuta buli mmotoka oteka amafuta ga mitwalo 3 buli wiiki. Kanya n'abanga n'engeri gy'agabiriramu n'agabirira. Kati awo oli mwavu. Nemme Katonda ajja abaloze ku bwavu. Abalaga omwavu bwabeera akikuwemu emyaka 2. Nsaba Allah akiteeke wala. Omusaaga n'obwavu temubumanyi. Naagi gwe bwavu tebwakuluma nnyo ave Butambala ojja n'okola ku taxi. N'oyimbako n'ofuuka sita tebwavu bwakuluma jjagi nga wali sita. Mwami Salomo ka. Saakugamba ko nti mu kyalo banjazaako. Okwaza bati. Okwaza bati. Kale nze nkubuulira okuggyako bano abavubuka bye benda kulya mu mmwanyi z'abakitaabwe.
na bumai wa disa kanenge jalize ba maso ngo baya kalebe na yaza kitange muno mugo mukuvubukawo na kawasawo nzimira kama kazi munalabira awerosi bagenze je bawatira ba kumbi waliwe toke lyabuze ne banjaza rwabo afu masibati ngazi baketo nabagamba ayo babye toke ngachabira mu cyalo ngani mutu kati babake bere bikutanga baso bamye etoka ya friade bwe tibye bwate turude no kulye toke twe ya rumonde na muogo mwami ditata tayariwo bwavu disa ali mukaka munyo diso yali musajja mukaka ensi yagira banganga bwagira ngabagamba babye toke twitebereza okubanga mwabalibi bwavu ati womanya nti oli mwavu kala Salomo ne wogano yimya kusera to ne baserena no siba mu mulujjango oli ngotuda tya kubuza nti okwane omwavu baba afanana ati aba yakatula bwati bona basika abakuuma ekifo basikala tukuyambe mu kisebo oba bo bafanana bata chokanga lwabalala teri ababuuza kibakolawo abadde ne golinze so onese deliver nechichi obera ofanana oti bagamba mbunya oya omwavu namba yasuche wange musimeya ati tekutulako esoka ddala tomanyi ngoye zikutuuka ng'oli mwavu ekibawo kyokubako olusi bakuwampe olusi omusajja agikuwadde munene muzibu kangono jamba tofunzaamuko zonga sente weziri mune gobola bakimala obola bakyekyo kati olwekinsesa abantu nga kati kaŋŋambe oba tugenze kuzisawuna eyo bifofufu wete bigatta abantu abangi omanyi omuntu ni mwavu olengera engatto jajjamu gyateeka mu kaveera mbu bagimuteere waite bagibba nga ne bwagireka ebweru terayinza kugibba esaba babba engatto agimbye okusaaga nedda engatto yennyini yasabadde oluwummula yagera mu liivu naye ssebo nga aginadde mu kaveera mbu tebagikola ki bayinza okubba engatto bw'aba alowooza bwavu wewa bukikozesezza ne bw'ozifuna omanya nti tewayiina engatto tewayina gozanya n'obwavu obuyita bwakusaaga tobuyitanga obwokusaaga bukuluma okufa obufi buli mu byalo eyo nze ngabugambye alhamdulillah wendi kale mungu nyongera bongeze nesitoma siri bubi nze mulimu obunaku olukeera nengenda muzikiti eyo nesala eswala zange ninga buli ensoma edduwaawo ku musaala nga ndi mu kwebaza bwebaza omanyi Katonda naye akuwa omusaba mulimu lwengenda kwebaza kokka kusiima ati Bible ekyogera with thanksgiving muleete okusaba kwammwe eri Katonda mu kwebaza abo asinga tebagasoma nnyinjiri ezo alinga Pastor Nyamakula makula masa kapa tetuluma nga nkamba kapa nga nkamba ne afya dili aliyo kapa ya miaka 65 kati goloza nkulimu nedda tunya kapa ya miaka 65 nedda aji ntwale waffe ejinzi nkutwaleyo yoja we kapa ya miaka 65 nkutwaleyo girabe haja agenze gumbo ateke muda logistic card kazi bakiwandika kati in Uganda in the world haja agenze kugugomba ali searching logistic card in the world ine myaka 38 eyo yabo yabazungu fe tulina kape waffe ati mu world nafe mwetuli ati afe twajiwandisa mpasi nyankulya nokojja satu tulina kape waffe wajjajja waffe ene emyaka 65 ever recorded was bagiyita kulemu pafu who lived to the remarkable age of 38 years and 3 days yazaliwa born in August 1967 bakyatulimba sebo ndabanga fala nenzija badde nsaba we bakwikiro nyo tema sente soke twebuzaako
Enkola si nnungi. Basi tutte. Weewola kukwikironi. Sikyo sikyagadde aji. Weewola. Repayment of has been processed successfully. One outstanding loan. Bachamanja ayo nenda. Weewola mbekezo. Ati gwati manchiti mu ggwanga. Kwikiro nye manja. Kwasa kwaso ogimanyi. Kwasa kwaso manja 9. Kwikironi ebadde manja kamu kitundu. Ni mutosala ko busazi sente. Muna yakoze nsibe butambuza ateke ku simu ki. Lwaki wabeewola? Wali wakuweereza? Kaleera zampa nezi bazitutte sente. Tukalina okukola ate. Kulira obusongo. Modi yonna kati efudde. Aji mpula yakakadde. Mokash. Aje gakola mokash. Njakuwanze seewola ndi musiramu. Katezi bakuwanze nzeewole. Teka kolo. Zemba nesi. Nyiga 2. Nanti loans 2. Ate neewola lwaki. Twezi bakuwanze nzijje. Request for loan ni 1. Nanti katezi bakuwa. Kamyende ku check loan limit. Emu 16 Aji bakuambia nye 11. Zimpole. Bakuambia nye 11. Milioni emu. Emu mdo 16 sola zero. Bwazi tuzijeyo aji kwiki. Kuliko liba. Sasula amagoba. Nzaka nyo sasula liba tegwa gani. Obero lwanagane Mungu buterevu kati ebizibu byo bana byo. Amacho vanganyo gaggawala mwana ne mwana akuwadde sente oli mu byakwewola mu sente. Nakyo nakize ekisinga okwavuwaza aji obwenzi bwavuwaza. Era ezo gamba nno nti nno sina konsewola. Zana mama akwewola ko salamu ga nyamba yo ko sales njazizza. Kasonga nti mulimu sente bwezi ngazireko. Kwasavu bamwa kasavu. Ana wakati kulibai na wakasavu. Tusiwole ajujazizzayo. Ane ate sente azagala okufa obufi. Ajimpa sente. Kwata no mugende mu kamera. Toina koloni. Tukivumirira ekyo aje ekyobutwewola. Kwaza ku Shalom 256. Twewola ya akantu. Kati wali weewola. Airtel manja ne MTN manja ne banka zimanja. Gandi mu bulago. Ono tyakuba kivulu kya gandi mu bulago. Twetagaje ekivulu ndoza mujje mu nsonde ku gandi mu bulago. Gandi mu bulago. Tibenje nyo nzo kikuba ate ne kikwongera mabanja. Twakoze omulokole n'ajumiza embozi. Yakola ekivulu kyamuleka mu mabanja. Lwaki yalinda n'amala kututumukanga Joseph Ngoma. Ya papa. Wali interview yange y'abaana abato abadde mulava abadde bayita abantu abakulu. Abaana abato nga mulava no bakyaza. Badde bayita bagamba mbu omwami muto. Gwe bagamba mbu ajjandako okuzaala akuza omwana. Yagambye wa myaka emeka. Mwami ali myaka 3. Ate omukyala. 22. Kati kubona bagambye ani omuto. Omwami mbire muto. Tonna kalaba. Mumpi. Ye kana ate size. Asinga jebyo wa. Njebbi kaniko obumpi. Buli obumpi bwange kunala. Tiba mwita bati omutonga wa myaka 3. Twala bagunje. Anti walo bochaza. Gundi ne yagala okugwa mbulago YouTube. Naffe ne tutabiraba. Kajo fachi. Yakulaga baagala nabana. Ne data okozesa gundi. Oli ku wifi. Ajolwana bulani. Oli ku wifi ya hoteli. Awo nanga ngaba mipira kiro bantu banyo sama 10 banyo nyola. Neko walidde ziruwa. Singa walidde kaliya za kuwadde za ndigenze. Baba. Mama wifi ya. Nja kwa benkana. Yakosa. Uyo mwana.
Uno yo myaka 3. Wagwanga ki? Buganda lwaki? Ono mukyala wono. Kiki aji? Akamala bonna emyaka eno. 7. Kasaba ategedde nti bakulu babeere bonna. Tewali mutawaana. Tetubalinaako buzibu. Tetubalinaako buzibu kasaba bakulu. Tobalinaako buzibu. Gende waabona lebo mulyannya monjagaza. Bane katwasiibule tudduke tukole. Yakuweereza gundi. Mina jako. Yuke mono mba mpitawa.